tubikulirako mu Nehemiah. In Nehemiah Sura ya 8. chapter 8. Ogenda soma kuva ku lusooka mpaka lwa 6. From verse 1 to 6. Nehemiah chapter 8, 1 to 6. Aho abantu bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu omu mu kifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi. Ne bagamba Ezera omuwandiisi okuleeta ekitabo eky'amateeka ga Musa Mukama ge yalagira Isirayiri. Ezera kabona n'aleeta amateeka mu maaso g'ekibiina. Abasajja era n'abakazi bonna abayinza okuwulira n'okutegeera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu. Awo n'asoma omwo mu maaso g'ekifo ekigazi ekyayolekera omulyango gw'amazzi okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu. Abasajja n'abakazi nga weebali n'abo abayinza okutegeera. Abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka. Ezera omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti eky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo. N'okumuliraana ne wayimirira Matisiya ne Sema ne Anaya ne Uliya ne Kirukiya ne Mesaya ku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku mukono ogwa kkono Pedaya ne Misayiri ne Malukiya ne Kasumu ne Kasubadana. Awo Ezera n'ayanjuliriza ekitabo mu maaso g'abantu bonna, kubanga yali waggulu w'abantu bonna. Kale bwe bakyanjuluza, abantu bonna ne bayimirira. Ezera ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Abantu bonna ne baddamu nti amiina, amiina, nga bayimusa emikono gyabwe ne bakutama emitwe gyabwe ne basinza Mukama nga bavunnamye amaaso gaabwe. Amen. What next after praying? Now these children of Israel, as Nehemiah was leading them, after supplicating before the Lord, after building the temple, the gate and everything was put, they came in the presence of God to hear something from Him. Tell your neighbor to hear the word of God. After them cleansing their sins, after praying, after supplicating, they came before the Lord. The Bible says Ezra the priest brought the book of law before the congregation. Amen. They brought the book of law. This book of law, call it the word of God, because children of God had left God. Now after praying, because praying means communicating with God, communicating with God. Now after praying, they came to hear what is God talking about. What is God saying? After we decided, we have left what we have been doing. Now if we have forsaken them, what next? What does God want us to do? Because they were not doing them. Amen. As sometime we come in that court, as we have come today. Amen. Because the Bible says from verse 4, meaning those who prepare this pulpit, as is it in the house of the Lord, as we come every day, it is being prepared that people of God, they shall come and hear from God. Today is the first day.
And this is the right assembly that is being spoken about in the Bible. Meaning the day like these people gather to hear from God. What are we going to do this week? What's God speaking about it? What God wants us to do this month? What God requires us to do? Because what you're going to do, it might not be the same tomorrow. Because God has not instructed you. Maybe what you're doing today is not what you're going to do tomorrow. Meaning today you might tell you something, tomorrow another thing. Amen.